Basaba ne banyabo nsanyusa nnyo okubalaba bali kulaga muwala wange Carol Nantongo mukwano. Nze bwe njogera ku Carol nkaaba because manyi Carol gye tumugye nga Golden Band nga Mwami Kavuma. Okusookera ddala mbeebaza kino kye mukozi wano olwaleero gwe mukwano. Sirabangako press conference erimu bannamawulire bangi bwe bati n'abantu nga bangi bwe bati. Mwekubirako mu bugalo. Kangezeeko okwogera kubanga Carol, I love you so much. Mwami Kavuma nsooka okumwebaza kubanga nze olunaku lwe nasooka okulaba Carol namukkiririzaamu omulaku lwe yajja mu maaso gange. Twali ku Bat Valley Theatre. Carol n'aŋŋamba waliwo omuwala yamundeetera bamuyita Winnie jangu wano abantu bakulabe. Omuwala oyo ye yandeetera Carol Nantongo. Abawala betwatwandise mu Golden Band y'ono ye yandeetera Carol. Ono yabadde balabeera India naye yagambye kajje nga Carol akola concert. Bwe yamundeetera buli muntu teyasooka kukkiririza mu Carol. Naye waliwo ekibiina ekyali kiriwo nga kiyimba nga balina abayimbi abalungi. Ne mugamba Winnie osobola okunfunayo omuwala omuyimbi ayimba abiisana n'abantu abalala. Era bwe yandeetera Carol yamugya eyo gye yali yalabeera Kasanga by that time. Nammutira ne mugamba njagala onnyimbiremu akayimba konna. Carol n'asooka n'annyimbiramu ennyimba ez'enjawulo. Ne mugamba njagala onnyimbiremu akayimba kono omuwala bamuta Bettina Namukasa. Oli wange. Emikisa gy'abakazi. Ne mugamba okayimbye bulungi okatuusizza. Ne ngamba kati sigaze omukisa gumu kangende mu bakama bange mbasabe oba bakutwala. Naye kye mmanyi mu Golden Band nze omu kubakulembera okumanya amaloboozi. Carol ne musooka ne mutwala mu bakama bange. Ne balabanga kaana kato kuba kaali kaana katunduza yalinga 17 years 18 years. Ne mbasaba ne bagamba nti bannange Carol eddoboozi ajja ddisobola. Omwami gwe nasembayo okutuukirira bamwita Mwami Kavuma Musa. Ne mugamba omwana ono agenda kuyimba bulungi. Nagamba okakasa n'ayimba kuba Mwami Kavuma anzikiririzaamu. Nagamba ye. Ne mugamba yajja kuyimba. Tekalabika bulungi. Alina ebintu nga mumanyi nga tutandika obulamu kuba ffenna twatandika bulungi. Mugamba Carol nkuwadde akaviiri wala akaviiri ke nali nguza biseera siri muntu wa buviiri naye nali nguza akaviiri ka human. Ne mugamba tugende mu saluuni koleko bulungi nnyo olabike bulungi tugenda wa Mwami Kavuma nga kasente akukkiririzaamu. Tugenda nagamba kanayimba ne mugamba kanayimba kajja kuyimba. Stage yasooka okuyimba Mwami Kavuma kyamukisa mungi n'amukkiririzaamu n'aŋŋamba kale tukoze tutya tugende mu studio tweta Judas manager Judas najja. Tunalonda mu nnyimba ze yali alina. Tugamba tugenda kukola kana kayimba ne tukakola ne kabeera kalungi akayimba tutwasooka kukola pakati. Nsika nsala wabulamu ga Katonda ngonze nkulembera tugende love wetoweba. Ne ngamba yes ono omwana agenda kubiisana n'abalala balo kubanga ebibiina ebiseera twaliwo nga tunoonya tukoze tutya okufuna ku baana abato abayinza okukompitinga n'abalala. Waffe twaliwo nga tubiisana ne ba Chance Nalubega n'abalala. Molino tidde obukulu. Kakati tubiisana. Tugamba ne tuyaga tufuneyo abaana bato abagenda okubiisana ne bali bannaabwe.
kama kano natuwa omukisa tufuna Karo Nantongo mbonna be twafuna bana nga 50 naye Karo yalyamu banne omukisa nga muyimbi mulungi. Nkwebaza Karo tewadda mabega, nkwebaza okuba bwempisa eri mukulu Musa Kavuma. Mu biseera bwe twatambulanga mmotoka Karo nga talina mmotoka ng'atambula n'omwami bamweta Mwami Fred Seruga nga yamukwatira engoye yamulabirira ebigambo nabibeera bingi awo naye nga Karo mugambo waye Karo bigambo nga bula biyisuuse nagamba daddi oyo mulabira daddi mwagala nnyo I know he's your best. Bannange nsaba abantu mwenna njagadde okubeera brief wadde nga njogedde nnyo nsaba abawagizi baffe mujje muwagire my daughter mujje mumuwagire come and support her ekigendererwa kye kiyitemu abeereko nga ffe abeereko nga abalala manyi talina nnyo Karo talina naye nsaba afune nsaba abeere ow'omukisa abirabe ekyokulabirako nga abalala naye afune ku mmotoka ey'ebbeeyi agule ku nnyumba. Mbasaba bannange mujje mumuwagire abakyala n'abaami tugenda kubeera ku Africana wano ennaku z'omwezi nga 6 Desemba. Mugule tebo nange ngenda gula tebo yange kuba nsinza butagigula sitera gula tebo nno eno ye tebo gyensoose okugula munansonyiwa mubadde mwagala kashi naye agenda kubeerawo ku Karo siyinza butakikola kubanga mwagaliza kirungi. I wish you the best. Njagala entandikwa esooka okubeera yange abantu bajje mu bungi owate batuuse wuuyo engenda muwa abeere mugumu ng'aziika mujjawe. Karo nkwagaliza mikisa nkuteeredde omukisa kuba ndi mukazi wa mukisa si dogo nina mukisa bukisa kati omukisa gwange gwe nina ng'ogwawulizaako kubanga ntunze okuva 2-3 mpaka kati mbadde mu music industry okuva 2003 mpaka kati owulira Catherine Kusaasira nti bw'ogenda ku stage terya kubaka kunfuuko nagamba nti oliba olutulumanyi kati nkuwadde omukisa okutambulireko emirembe n'emirembe paka amiina. Wow. Webale nnyo Mami Catherine Kusaasira. I love the prayer. It's an honest prayer. Woba osoma nnyo Bible ojja kuba yajja Eagles Production Building Production. Yes. Naye nina omukisa nti manager abantu beyayita basooke bawulire ku nnyimba za Karo nali nze era nempulira obuyimba lwagala nnyo nsika ntala nemugamba manager yampuliza ennyimba 2 nemugamba tuteekeyo ate neebaza Katonda nti lwennyini lwe nalonda lwatandika Karo era nelubeera lw'amaanyi. Kakwano kange nkaagala nnyo awuliriza yeebuuza akyagala okuyiga yesita w'amaanyi mukazi w'amaanyi naye amanyi nti Maureen ansingako mama nkole ntya wano nziremu ntya wano nayogedde ntya mulungi. So nze nkwagaliza birungi byereere nsaba Mukama ndabeko ku Africana eno ng'ejjudde nga siyinze saani wabula Karo. Thank you so much. Neto nyumiriza kali kafaanana katya describe for us. Waliwo akavidiyo wakalabyeko waliwo akavidiyo katambula okwo ku TikTok. Kintu ekitansisa nnyo nti eyakasaayo yawandiika n'agamba nti wano Karo Nantongo ng'akyayimba n'ensawo y'emmuko. Kintu ekyo kyansiza kati naddamu ne neetegereza ka vidiyo kituufu ensawo ye yali agiina wano. Mwali mu transport yo amuzaayo waka. Kati nemukubira ne mugamba mu nsawo mwalimu ki? N'agamba mwalimu 5,000 nga n'obugoye bw'abandi nabwe yazise nina okubuzaayo akavidiyo ako nga bw'okalaba Karo bwe yali afaanana naye nga omuntu afaanana bw'atyo avaamu eddoboozi paka kati
mu bandi bali bamutreating atya because I imagine kali ka baby mu bantu abali experienced abakuze mwali mukatwalanga kana so nyokubuuza interview naye twagala kumanya Carol through your eyes. Twali tumwagala emazima. Yes bandi yajjamu nti yalimu abantu ab'amaanyi naye nkugambye yes waliwo amaanyi naye nga bw'otunuulira gw'obadde ogayanga atudde katebe bw'ayimuka n'ayingira stage osooka lowekebera noga ninamu siina. So twali tumwagala ate nga tumulaba nti agenda mu maaso agenda kuba w'amaanyi nga gwe bw'olagayo abajja kuyitako. Yes. Thank you so much, Sweet Maureen. Kazindalo kakaze. Baza Katonda olunakuno abakunganyiza wano okuba nti muze ku lw'omuyimbi wange Carol Nantongo mwebala nnyo mwebalire ddala mwekubireko. Amanya nze Sentalo Yuda. Abasinga mumanyi nga Judas the Writer, ndi musajja muwandiisi wa nnyimba ate omutendesi waazo. Ate ndi manager wa Carol Nantongo era nga nze official manager we. Tambudde ne Carol Nantongo emyaka kati giri 9. Namukwasibwa omwami Ketty wa Ketty Events era nzijukira bulungi olunaku lwe namusinkana Carol nsanga atudde ku ttebo emu ne mwami Ketty. Adamu Kaffere gy'abayisizza gye yamusanga ate ye sinamusanga mutuuse wa mwami Ketty ng'ate bwe namusanga bali ne mwami Ketty ku ttebo. Era mbantu ka kalenda nva ku booda ne flash yange nganoonya abakulu abo baguza ennyimba. Kyava annengera n'agamba ssebo jangu obwedda tukulinze olwedde babadde bandyogeddeko nti tulina omwami atunda ennyo omuvubuka atunda ennyimba ali muvubuka mu biseera nkuzeeyo. Kaakati nenzija mwami Ketty n'agamba omwana omu ayagala kuyimba tumuwadde ekifuba naye nsaba naawe oddemu omuwulirizeemu ennyimba ye bw'ayimba olabe oluyimba lw'osobola omufunira okusinziira ku maloboozi ge. Yannyimbiramuko bwe yamala okunnyimbiramu era nempulira ng'ajja kusobola weewaawo nga bw'omanyi omuntu ng'atandika abaamu n'okutya ayimba atyamuko naye ne mugamba nti buli kimu kijja kuba kirungi olina talenti. Nenzirayo omwami Ketty ne mugamba mwana ajja kuyimba era amangu ago ne bakuŋŋaana ttiimu yonna eya Golden Band ne tuwuliriza ku nnyimba ze nali ndeese mu studio y'omwami Yesa Isamaggula Can Record kalenda. Bwe twaziwuliriza ne basimamu oluyimba mwami Ketty n'ambuuza ennyimba zo za ssente mmeka. Ne mugamba ennyimba ezange zitunda emiliyoni yalinga emu n'ekitundu ebiseera ebyo nga ngabirako ne production kuba nakolanga n'omwami Yesima Pro 20 Records wali eddiina mutundu. Kakati omwami oyo Ketty n'angamba oluyimba ngenda lusasula kati ne production n'omwana oyo omutwalirewo mu studio atandika okurekodinga. Bwe twalikodinga oluyimba olwasooka nenduleeta bwe yaluwuliramu n'angamba kati vidiyo zo ozimanyi ozikolako ne muganga nyina abakola vidiyo directors abalungi. Nempandiika script ya vidiyo eyo nga bamusika mu kitanda oluyimba bulitansika. Kati bwe nangamba tukoze tutya okugyayo oluyimba luno abantu okufuna ekifaananyi kyaffe oluyimba baluyitansika ntwala. Kati neŋŋamba bwe tufuna ekitanda tukisibako obupiira ne twala omupale oguli ne tubwala bulungi ne tusibako emigwana bano bamusika. Era vidiyo mwagiraba yakola nnyo olw'ensonga eyo. Kati ne twala obuliri tumwambaza kadresi ne tujja ku kkubo. Era vidiyo eyo twashootingirako awo mu Australia. Tuba tushootinga vidiyo baatukwata nga tugadde ekkubo tuvugiramu ekitanda. Era bwe baatukwata paka ku Jinja Road mwami Ketty gwe nakubira ne mugamba tuli ku poliisi batukutte tusibye ekkubo nga tuvuga ekitanda. Era ye yakuba essimu ne bakola ki. Kale bingi nnyo sitole empanvu naye mbadde naye kwemanya nti okuva mu ntandikwa paka leero muwala mulungi empisa ze kubanga tosobola kukolagana na muntu atalina mpisa kumala myaka eyo atawuliriza atateesa. Nsaba mukubireko obulamu. Olwaleero tucelebratinga music journey ye era nsaba abawagizi baffe byonna gye muli
enyimba za Kalo muzirabye muziwulidde tezeesitaza ayimba bulungi ennyimba ez'omukwano ate nga naye yennyini ayina empisa nga bwe mba nnyonnyodde badde mbasaba yonna gye muli mujje muwagire Kalo Nantonga 6 Desemba tuli wano ku Hotel Africana nga 8 tujja Masaka ab'e Masaka tubaagala nnyo tukuliddeeyo music waffe atandikiddeeyo tubasaba mujje muwagire omwana wammwe ono gwe mukuzizza nammwe ab'amawulire nyongera okubeebaza tutambudde nammwe tuvadde wano abasinga mumwe mwenna mikwano gyange ng'omuntu mikwano gya Kalo obuyintu mwebale nnyo okutwagala mwebale kutambuza kintu kino era mbasaba twongere okukolagana bwenfunira yenna ow'amawulire ndaba nga mukwano gwange mwebale nnyo mwebalire ddala bafans tulina TCM eyo ye tiimu Kalo Nantonga omulimu gwa management tegubeera gwa muntu omu nga bwolaba nze ayimiridde wano nkola omulimu guno nga ndi under KT Events oyo yavujjirira era yataddemu ssente okuva Kalo yatandika paka olwaleero nga bwenkubira ne muga manager twetaaga kino kale kinaavaayo kijja kuvaayo nampa ssente netukola netumekinga omuyimbi ono paka olunaku olwaleero nga negatiddwako TCN tiimu yange amawulire ne bafanzi banokutwalizawo mwebale nnyo mwebalire ddala balinze nga 6 Desemba bannange mutuwesa ekitiibwa abayimbi bannaffe mikwano gyange abayimbi mwebale kwagala Kalo ekyaddala mwebale kwagala Kalo muli bangi nnyo buli omu angambe mukwano gwe nange ng'omuntu muli mikwano gyange mbeebaliza ddala katono nnyo mwami Eddie yawe sanyusa okukulaba ssenya nkwebaza wali omu ku basajja abasinga